Eddie Kenzo agambye nti ye atambula na hippopotamus tatambula na hypocrites. Bani ba hypocrite. Tugenda kuba ntukutusako sawa zino. Kenzo asigadde nga alumba abantu era nga si musanyufu. Abeva match ne bafani bagambye nti hippopotamus etambula naye etambula ne hypocrite kwegamba kana katambika nyoma naye nga ate webale kuba nti otambula naffe tukoneza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikidwa nga Kiganda mu Kamoli amanya neddobozi bampita Ntambi Chimso number 1 Chibweya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe munaffe atambula naffe ate webale kuba nti otwagala nnyo webale kuba nti osubscribinga gwe ya subscribinga aboba tunaba kuba nti osubscribinga ngamba nti osuwa tekisero obere nti osubscribinga otekeko n'akadaako waggulu kanyigeko obere nga story gyetsooka okuba nti tuteekayo gwe asooka okuba nti ofuna ka notification ogifuna mpola mpola neweekomera mu kumanya olunaku lwaleero Kenzo avuddeyo n'agamba nti ye ayagala nnyo kuba nti atambula n'ensolo gye bayita hippopotamus than okutambula n'abantu ba hypocrite. Bafani ne ba Bobi Wine bavuddeyo ne bagamba actually Bobi Wine agambye nti hippopotamus etambula naawe naye nga ate yes gwe oli hypocrite yes wale kuba nti otambula naffe wale kuba nti osubscribing agambye bampita Ntambi Chimso. You can follow me on Facebook nkozesa Ntambi Chimso ate nga ku Instagram nkozesa Ntambi Chimso 5 osobola okuba nti ononyako wale ku Twitter nkozesa Chimso 16. Olunaku lwaleero waliwo olutalo olugenda wakati wa Kenzo ne Bobi Wine. Kenzo yavuddeyo n'agamba nti napostinga ekifaananyi ku Facebook, Twitter, kugata na Instagram ye nga alina atambula naye nga ensolo emanyikiddwa nga hippopotamus emuli wabbali wali eri ku kkubo nga yo eri wabbali nga atambula. Kenzo yakoze caption word yagambye nti we move with hippos not hypocrites. Omwana Kenzo ono banaye not hypocrites nga agamba nti ye atambula n'ekisolo ekyo naye tatambula na ba Yuda dani okutambula ne ba Yuda. Wanono oba oliawo Kenzo yabadde alaga obutali bumativu oba ng'akyalaga obunyikavu n'obusungu bwe eri Bobi Wine. Bobi Wine yamuzeemu mpola mpola nga ne bakampu ye yavugambye nti kirungi nnyo okuba nti Bobi Wine kuba nti Kenzo atambula ne hippopotamus because hippopotamus eri real naye ye ng'omuntu ali hypocrite mbuye before kuyita abantu abalala ba Yuda mbuye kennyini Kenzo ye Yuda. Bobi agamba nti Kenzo bamwesiga n'afuuka nakyali waabwe ng'amanyi n'ebyomunda ne movements nga bwe zirina okutambula anakyabanyumiza okuba nti agenda na mitinga President Museveni ate n'afuna akasente ate n'akyukirawo ddala so nga ate omulamwa gwali nti genda omitinge President lyakasenteko sigala ku mulamwa naye omusajja ono bwe yafuna akasente oba oliawo yakyukira ddala n'okuba nti atunuza emundu ew'abatalibe be yali abeera nabo abamuzimba. Bobi Wine agamba nti ye talina buzibu na Kenzo kuba nti ali akasente ke agende mu maaso n'okuba nti ali akasente ke wabula tasaagira mu nsonga z'abantu. Ensonga z'abantu ze ziriwa? Ensonga z'abantu kwe kuba nti balina abantu gwe baagala ate ye Kenzo ayagazisa abantu baagala ye gwayagala oba oliawo nga ye amaze kufunamu kyokka nga abantu ba bulijjo tebanaba kuba nti bafunamu. Omuntu wa bulijjo yakwata ssente n'agula omunnyo ku dduuka nga tamanyi na waazijje. Omuntu oyo akeera ku makya n'agula sukaali ng'adaaga n'agula sukaali bambi baana be banyweka sukaali naye nga n'essente ze za sukaali ozifuna azituyanidde tamanyi na we zivudde okitegeera gye muntu oyo wa bulijjo oba oliawo Bobi Wine gwagezako okuba nti ayogerera Kenzo like Bobi Wine agamba nti Kenzo yafuna sente ku muntu wa wansi ng'amuwagira ku bivulu bw'ati omuntu wa wansi n'amukwata n'amufuula na international wabula tiyasobola kuba nti asasula muntu wa wansi yagenze mu maaso n'okuba nti alya mu muntu wa wansi olukwe nga yeegatta ku gavumenti oba oliawo gye balwanyisa. Gavumenti gye balwanyisa yeriwa oba omuntu wa wansi gy'alwanyisa ye gavumenti ya NRM maze emyaka 33 mu buyinza ne president nga tulina omu tetulaba nko president mulala. Gavumenti eno lese emisolo gya OTT muna Uganda tasobola na kubeera ku internet so nga ate internet eriko emirimu mingi gwafuka mulimo eri bannayuganda abamu wabula gavumenti Kenzo gyawagira yatuletera OTT ye gavumenti yemweno
egenze mu maaso n'okuba nti tuteekako emisolo n'okunafuja eddembe lya bannamawulire Kenzo ye gavumenti gy'awagira. Bobi Wine agamba nti musajja ono agamba nti ffe tuli ba hypocrite naye yasinga okubeera hypocrite because abantu abamulera ne bamuwanirira okumala ebbanga lya myaka 10+ teyababala mu magezi yatuuka ku makya nga bamutaddeyo bamugaggawaza ate n'abeefuulira nti olw'omutima omunafu yagenda mu maaso n'okuba nti afuna ssente mu gavumenti era ng'atandise okuba nti oba oliawo yeekobana ne gavumenti babbe omuntu wa bulijjo. Bobi Wine agambye Kenzo lyakasenteko kutakasenteko va ku nsonga za bulijjo totuyita ba Yuda because gwe asinga okubeera Yuda abantu bakulera kubadda naye gwe wabaddiza ki. Bobi agambye nti ebiseera ebisinga babadde bagamba nti Chameleone oba oliawo ye musajja omubi naye Chameleone yazze kulwanyira nsonga za muntu wa wansi amubeezezaawo emyaka 2. Kenzo omuntu wa wansi atandise okuba nti amulyamu olukwe n'okuba nti amulwanyisa. Kyovola abagambye nti ku mulundi guno ajja kwagala nnyo Jose Chameleone okusinga ne Kenzo. Kenzo agamba nti aba people power muli babi mwandyamu olukwe ne munseketerera mwagala kunsuula musasula n'abantu baleme kuzanya music wange nabimanya muli babi nnyo ddala era nze ntambula n'ensolo gye bayita hippopotamus sitambudde n'aba people power ba hypocrite olutalo lukyagenda mu maaso simanyi ani agenda duwangula oba Bobi oba Kenzo. Wano kikulaga nti 2021 agenda tunyumira as long as banonna ababiri tebeeyisizaamu masasi oba bijambia oba mmotoka. Twagala health battle tetwagala battle zigenda kutwala bulamu bw'abantu. Bampita Ntambi Jimso oli waddembe okuba nti osubscribinga tugende mu master of nampola mpola atucha kutusaako ebirala bingi. Bye bye for now.